kuba bulijjo Bwanika musuubira okuba omusajja omugezi ate omugezigezi nti message ye yabadde ntuufu okulaba omuntu gw'olaba omugambe naye Bwanika tayawula akkiriza oba gaana eya CBS oba parliament yaffe ne Raale oba mu kuziika ye bwe yalabye Made in Sereko n'amanya nti ali mukkiriza oba gaana teyabyawula tokubye nnyo ati Dokita Omulamba teyasanyalaza Kyagulanyi yayambudde ttiimu ene Masaka kubanga bano babadde bataddewo ekintu nti Masaka yakatandika jjo Masaka twamununula Mufumbira bw'awakaba yasooka ono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange Mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange njagala ntunuulire nze ayogera naawe njagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi I have never done that. Abaana abatuvuma baana bo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo ayagala yenna okunzijawo wano osobola okikola ekyokubiri mukulu Kyagulanyi lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe mwoli omukulembeze ebya Mathias Mpuuga tebinnababbeera nga bikkakkana okusinza ku ebyo ebyaliwo olunaku olw'Omukaaga then olunaku olw'Essande yonna weekend twagimazeeko twogera ku nsonga za Mpuuga paka nakati abaali mu kwogera okubeera nga baanalizinga ensonga za Mpuuga kituufu ddala yakunamye ne kweyambula ne yeeyambula okusinza ku ebyo ebya happenings mu kuziika ne kati natandika okubeera nga avaayo nti ensonga ng'ezo tezandibadde nga zoogerwako naddala mu bifo nga ebyokuziika nga bwe kyabadde bo bwe bagiddeyo ensonga z'ebyobufuzi ne bajjayo amafumu ebyambe n'ebiso ne batandika okubeera nga beesalaasala nga beetematema mu maaso ga Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu maaso g'abantu bonna abazze okubeera nga bakungubaga ensonga z'ebyobufuzi ne zitwala omukolo ogwandibadde ogw'okuziika ensonga ekyagendera ddala mu maaso era nga details zongera okubeera nga zimaajinga omuli na zino nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nga sinabeera nga nzikutterako kankusabe bambi subscribing onigene ku notification bell tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Mwe basajja mmwe abasajja bano benjogerako njogera ku basajja babiri n'omukyala n'abakyana njogera ku basajja abavuddeyo bali babiri naye nga ne bannaabwe we bali njogera ku Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga mugenda kuswala nze mbabuulira mwabadde mu kuziika ne musooka muwolesa obusiiwuufu bw'empisa mwembi babiri mwayolesezza obusiiwuufu bw'empisa okategedde kakati ne muswalira ku lumbe abasajja abakulu ab'ebitiibwa bahonalebo kakati essaawa zino muvudde mu kuziika n'ensonyi zammwe mugenze Masaka mutuuzizza abantu bammwe abatonotono mulangiridde kambabuuzi nze siri mugagga ne Abedi Bwanika bodda mu Parliament jangu nkuwa emitwalo 10 okubabuulira amazima n'Mathias Mpuuga bodda mu Parliament ng'olina ky'okiikirira kyonna jangu ngenda kuwa emitwalo 10 njirina gye emitwalo aga 2 gye njo bonoonerako era nja bagulira akiri emitwalo 10 tegigula enkoko bwe mudda mu Parliament muli mu kweswaza bweswaza Mathias Mpuuga wabba ssente ne bakusaba weetonde n'ogaana oyo Abedi Bwanika essente zaalidde mpitirivu nfuna bulungi kati alaba nga ssente bakwata wava ssente ze lwe lutalo lwateekawo okitegedde ate Abedi Bwanika moto okoze bulungi nnyo kati oli fuutu soja owa Mathias Mpuuga naye wadde oli fuutu soja wa Mathias Mpuuga si kibi genda mu maaso naye mugenda kuswala
abasajja abakulu abalina n'envi mu mutwe ne mutandika okulwanyisa omwana omuto ekisooka muto mu myaka ate muto mu byobufuzi mwe muli mumulwanyisa naye ng'ate ali mu balwanirira emyaka mingi gwa bedi wanika gyomaze mu byobufuzi bya wano nawe Masiasi Mpuuga mwali mukoze ki ani abamanyi bwe mugenda mwaluwa waliwo abamanyi olaba neerwengo gye mwabadde tebabamanyi bamanyi omuntu akuwangula ebweru n'akuwangulira ne wakola tola nti abakuwangudde Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize mukulu mufumbira ng'ontunuulidde bw'asaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro mufumbira owattale yasooka ono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange jagala ntunuulire nze ayogera naawe jagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi I have never done that abo abaana abatuvuma baana bo abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo ayagala yenna okunzija wano osobola okikola ekyokubiri mukulu Kyagulanyi lekerawo okutta abakulembeze ono Masiasi Mpuuga mukulembeze nga naawe boli omukulembeze I cannot do that. Babiwulira. A few moments later. Tukkiriziganya na muntu yenna avoola buli mukisa gwenfuna ate olaba ne ku mbeera eno ng'abantu basitula amaloboozi gaabwe ababanja Ssaabasajja Kabaka esiwakanya batuufu kikola naye mbakubiriza bannange buli kimwogera mukyogere mu kwewa ekitiibwa ne mukuwa ennono yammwe ekitiibwa mukyogere mu buntu bulamu mulina eddembe okubanja Ssaabasajja Kabaka nange ekinnumira muli n'ensirikira muli naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye nti kyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media mulabe muganda wange abadde wanaagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukoofiraano abangi sibamanyi nabbamanyi namwe mulabe kati mumanyi nakumanyi si musango okumpagira si musango okwidentifyinga naffe naye bonnange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi so mutuyambe mwogerere Dr. Bedi nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze nkusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president yenze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner naawe nze nakulonda mukadde wange so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kye tukiikirira kinene baganda bange njagala obbetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obbayo beetondera kuba sigenda kulekeraawo